Nsanyuse nate okubeera nga tuli bumu era nkulamusizzaako amannya Catherine Mitala omubulizi w'Enjiri. Olwaleero tugenda kulaba omuntu gye yabulira kubanga twasomye eri mu ndagaano empya nga Bayibuli egamba nti Yesu yajja okulokola n'okunoonya ekyo ekyabula. Kati njagala okumanya kiki ekyabula era kyabulira wa? Ekyabula kiki era kyabulira wa? Mujjukire nti Katonda yatonda ensi mu nnaku 6 era olw'omukaaga olwo n'atonderamu omuntu kubanga yagamba tutonde omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. Teri kitonde kirala kyonna Katonda kye yatonda mu kifaananyi kye ne mu ngeri ye okuggyako omuntu. Era Katonda yakwatagana nnyo n'omuntu kubanga era yasembayo okutondebwa n'amukwasa obuvunaanyizibwa bwonna obw'ebitonde byonna bye yasooka okutonda. N'amugamba tuuma n'amannya, nkwesize tuuma. Era bwe yagatuuma amannya teyajja kumubuuza nti lwaki kino wakiyise kino, ente waki wagiyise ente, wandigiyise mbogo, kwegamba yamwesiga nga bakolera wamu ne Katonda. Ati nno munnange Katonda olumu yagenda okujja okulambulako ku musajja we Adamu nga muwuubaavu kubanga yali tannamukolera mubeezi amusaanira. Era n'agamba kati Adamu ono kamukolere omubeezi amusaanira. N'amukolera omubeezi amusaanira omu ate nga mukazi. Era n'amumuwa ne batambula babiri. Kati baba bakyali mu buweereza bwabwe obw'okulabirira olusuku, omukyala ono n'atambulatambulako n'asisinkana Wamusota. Katubirabe mu Lubereberye 3 n'olunyiriri olusooka we tujja okutandikira. Kino omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda, ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe muliba nga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya, okuleeta amagezi, omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegomba okuleeta amagezi, n'anoga ebibala byagwo n'alya, n'awa ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe gombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Muganda wange kansooke nkomeko awo. Tulaba olugero lw'abantu abaasooka mu nsi. Katonda yayagala nnyo ekitonde ekiyitibwa omuntu n'akiwa ne ku buyinza bwe. Sanga omuntu si yasinga obunene n'obuwanvu mu bitonde byonna. Waliyo enjovu, waliyo ennangaazi, waliyo ensolo nnyingi nnyo ezandibadde ziweebwa obuyinza ate nga tetwandikikyusizaamu. Naye olw'okuba Katonda yayagala omuntu n'amutuma n'amugamba ati kaakati gwe nkuwadde bino byonna bye nasooka okutonda. Jjukira yali yatonda ebintu byonna nga bwe tubimanyi mu butonde, naye omuntu yatondebwa oluvannyuma. Naye Katonda n'agamba nti gwe tuuma, era buli kye yatuuma ne Katonda bw'akiyita ne leero bwe tukiyita. Obwo bwesige mu muntu bwali bw'amaanyi nnyo Katonda bwe yalaga. Naye mu lusuku lwonna olwo lwali olunene bwe lutyo nga mulimu buli kitonde, yamugamba ebimera byonna byonna, ebibala byonna 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 bw'oyagala lya, naye ku muti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Teyamugaana gukwatako, yamugaana togulyangako. Adamu ne yeekuuma ekyo kye baamugaana era yatambula ng'akyekuumye. Naye bwe yali Katonda nga ajjanga eri Adamu okumulambula,
yamusanga nga muwuubaavu nnyo n'agamba nja mukolerayo omubeezi amusaanira. N'amukolera omubeezi amusaanira omu ate nga mukazi, n'amumuleetera n'amusanyusa, ne bakwaziza obuweereza wamma. Naye wakati mu kukwajjisa obuweereza, omukyala ono ndowooza yeewuluntawuluntako olw'okuba yali amaze okumanya buli kimu, agende alabe buli kimu bwe kibeera. Era eyo gye yasanga omusota ogwali omukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko. Setaani yali agwambadde. Omusota guno gwennyini gwakozesebwa bukozesebwa. Setaani yali ayambadde omusota, era nga bw'anaayambala omuntu n'ajja n'akugamba ebigambo ne bikujja ku kituufu. Omusota ne banyumya, bwe beetooloola ne bagguka ku muti guli ogw'okumanya obulungi n'obubi. N'amugamba, kazzi Katonda yakugaana okulya ku miti gyonna? N'amugamba nti yatugamba titugirye, naye wabula omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi yatugaana ogulya wadde ogukwatako. Awo nno we nasalira maama waffe oyo ensobi, kubanga yagamba nti temugukwatangako, ate nga baali baweereddwa obuvunaanyizibwa okulima olusuku. Tewaliwo ngeri gye bandirulimye nga tebagukutteeko, baabagaana gulya. Ekyo ky'otomanyi kiyinza okukuleetera okugwa. Setaani ayinza okukozesa ebyawandiikibwa naddala nga tobitegedde bulungi n'akulimba. Kati bw'atyo bwe yalimba omukazi, n'amugamba wamma Katonda abalimba, temugenda kufa, kuba omukyala yamugamba nti yatugamba lwe tugulya oba okugukwatako lwe tulifa. Ko ye nti nti temulifa. Naawe oyinza okubeera eyo nga waliwo eyakulimbalimba nti ne bw'oba ng'ofudde ogenda mu ggulu, ne bw'otolokoka si nsonga. Ebyo bigambo by'abazungu, ddiini z'abazungu. Ennaku zino ndabawo abasinza bakatonda abasamira nga bagamba nti oyo ye katonda wa Afrika. Abali abazungu basinze Yesu waabwe. Obwo bulimba. Baagala kujja ku mulamwa ng'omusota bwe gwajja maama waffe ono ku mulamwa. Ne gumugamba nti kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe, amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe muliba nga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Bane njagala obagamba Setaani addira amazima n'agakologamu obulimba. Ddala omuti guno gwabazibula amaaso. Okumala okulya ku kibala ekyo baazibuka, kitegeeza gwayogera mazima. Naye gwabajja ku mulamwa kubanga Katonda yabagamba temugulyangako. Gwo ne gubagamba, Setaani kaŋŋambe Setaani n'abagamba mmwe mulye temugenda kufa. Wabula mugenda kuzibuka buzibusi maaso, kumanya bulungi na bubi kyokka. Abantu bano tebaafaayo nnyo kugenda wala, kumanya ki kye bayinza okuba nga bajeemedde Katonda ne bali omuti. Bo bakitwalira awo ne bagenda n'ekyo. Nga naawe bakulimba nti bw'olimala okufa nga bakusabira, ekyo otambudde nakyo emyaka mingi naye tekikulokola. Tonnatuuka kunoonya kituufu, tonnatakula Bayibuli kulaba kiki ekigenda okutwala mu ggulu. Gwo gwabalimba ne gwesirikira. Bo ne batandika omukyalo ono n'atandika okugamba wamma baatulimba, ndowooza Katonda atuwalana. Setaani aleeta amazima agali mu kigambo kya Katonda n'agakologamu kyonna ky'ayagala ekinaabuza omuntu. Abantu bonna abo ab'eddiini be mulaba bakutte eddiini naye nga balinamu amazima amatono, naye ate nga Setaani yagajjuza obulimba, kwegamba byonna nga tebitegeerekeka. Nga bagamba nti ffe bw'ofa tukusabira, naawe n'okikkiriza n'ogendera ku ekyo. Era bwe banno mikwano gyo bakuweerayo sekiriba kya ttaka, ebyo biwedde, naawe n'otambulira ku ekyo. Okuwaayo kwe bawaayo si kwe kukulokola, naye gwe okwewaayo kwe weewaayo nga tonnafa, okwo kwe kukulokola. Emikolo gyonna egy'eddiini gye batukolako nga tufudde tegigenda kutuyamba. Gwe wennyini gwe weetaaga okweyamba olwaleero ng'oyatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Omusota ne gwongera okugamba, nammwe muliba nga Katonda
okumanya obulungi n'obubi mulibanga Katonda. Jjukira ate olwedde Katonda yabatondera mu ngeri ye era mu kifaananyi kye. Kwega Setaani bw'otandika okunyumya ne Setaani akulimba byonna by'ayagala ate nga ekituufu okimanyi. Bannange omukazi Bayibuli etugamba nti omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi. Kubanga baamugamba mujja kubeera bagezi nga Katonda. N'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa ne ku musajja we naye n'alya. Olwo ekiragiro kimaze okumenyeka. Kanongere nsomeyoko katono. Ne bawulira eddoboozi lya Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo, omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Katonda, mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Twabadde tunoonya nti omuntu yabula ddi. Wano we yatandikira okubulira. Wano wennyini we yatandika okubulira kubanga Katonda yajjanga n'abasanga we yabasanganga ne banyumya ne bamuwa lipooti n'addayo. N'oluli naye okuva lwe baalya ekibala baatandika okulaba nga bali bwereere tebasaanidde, basaanira kudduka Katonda, basaanira kumubeera wala, basaanira kumwewala. Ne babula okuva mu maaso ga Katonda okuva ne ku lunaku olwo. Ffenna abazaalibwa Adamu tuzaalibwa twabula dda, n'abo abajja okuzaalibwa enkya nabo baabula. Bayibuli kyeyava etugamba luli nti Yesu Kristo yajja okunoonya n'okulokola ekyabula. Katonda tasookedde kuggwa okunoonya ekyabula. Yasookera ku bano n'abanoonya nga beekwese, yabanoonya nga beekwese nga tebaagala mulabako, ng'ensonyi zibatta. Ekyokusooka bali bwereere, ekyokubiri bamenye ebiragiro. Ne beekweka, Katonda n'ajja gye bali. N'ajja ng'abanoonya ng'abayita, Adamu, Adamu, oli ludda wa? Ani yakugambye nti oli bwereere? Owulira? Mukama Katonda n'ayita omusajja n'agamba nti oli wa? Oli luuyiwa? N'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Ate na luli waluwuliranga. Jjukira Adamu era yawuliranga ne bwe yali tannawasa ng'awulira eddoboozi lya Katonda. Ne bwe yawasa era Katonda yasigalanga ajja ng'aliwulira, naye ekibi. Nabagambye nti tujja kulaba kiki ekyaleetera omuntu okubula era yabulira wa? Ekibi kyaleetera omuntu okubula okuva mu maaso ga Katonda, era Katonda atunoonya bunoonya n'okutuma omwana we Yesu Kristo okujja okutufiirira okwo kwonna kutunoonya, n'okuwulira enjiri gy'owulira mu crusade, abakyala n'abavubuka abateeka obuzindaalo ku kkubo, nange wano abuulira ne bannange bonna abakozesezza engeri zonna ze bafubye okukozesa. Katonda akunoonya wabula twazaalibwa twabula mu maaso ga Katonda. Twetaaga okuddayo eri omutonzi waffe. Katonda tasobola kuddira ekyo kye yateekamu ekifaananyi kye n'engeri ze kibule bwe kitabiveeko agambe kale oba mubuze mubule sijja bafaako. Bannange abooluganda, lwaki twandigaaniddeyo nga Katonda atunoonyezza? Naye nga Katonda akunoonyezza, mukazi wo nga akubuulidde enjiri, abaana bo nga bakubuulidde enjiri eyo gye weekwese, naye era Katonda n'akunoonya. N'osimattuka wano ababuulira ku luguudo n'ogwa kw'oli abuulira mu takisi nga Katonda akunoonya. N'osimattuka ow'omu takisi oba oyingira awaka nga rediyo oba TV eri kukubuulira njiri nga Katonda akunoonya. Buli wamu w'ogenda gwe weebuuze lwaki njiri, Katonda akunoonya kubanga akwagala. Watondebwa mu kifaananyi kye, watondebwa mu ngeri ye. Ekyebbeeyi kinoonyezebwa. Ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi era kinoonyezebwa. Katonda atunoonya. Katonda nze yannoonya era nange ne neezuula nti nzuuno Mukama wange. Kyovudde olaba nga nange yantuma
ngende mbuulire bannange abalala abakyasigaddeyo. Era olwaleero mukwano gwange nkwagaliza obulokozi. Era yatula essaala eno gaye nti ayi Mukama wange, Katonda wange, wantondera mu kifaananyi kyo era ne mu ngeri yo. Naye jjajjange bwe yayonoona, nange nayonoonera mu ye. Nazaalibwa ndi mwonoonyi, naye nsaasire onsonyiwe, ontukuze. Ebibi byange byonna binveeko. Okuva ne ku mulundi guno, nzize Mukama neezudde enzuuno mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.